katale k'omukyeka Emukono wano mpuuta anange bakasoma ono gyali tetumutegeera bakasoma beeyongera kula abazza baana ku masomero naffe tetumanyi oba bututtira mukale gavumenti etuyambe tuzimbira akatale abantu basobole okukalaba kuva myaka nga mukaaga maga tugamba tuzimbira akatale tetulaba abaziwa bakulu ba butale ne bazirya n'ekyo tukimanye kamera kama wange kiro likumeka omukasamu dala bali muno batutigomya butigomya gavumenti ebagambe kuba bye balagira okukola Uganda bagitunde batuweeza bukana kugyeyongera kulinya batendala bali muno batutigomya akemba okuva Emukono mu katale k'ebyenyanja tuna byenyanja munnaye sinzira wamu ngeri otambulamu obulamu omulamu si bwa mulembe emisolo gwijjo gyali batono babityenjera bbeeyi babitya ddala nnyo olamula kiri oli agamba sente nnyingi kusinza ku musolo okutambula twakyakukola naye nga tusuubira nti embeera eriteera naye nga kati tuli mu mbeera zinzituzi omulamu si bwa mulembe naye tujja kutambuza mu maaso n'omulimu gwakatuga omulimu oguliwo munnaye tuba tunaakala mbe gyensaba kiri kimwekereze ku musolo gw'ebyennyanja batukwata nnyo ate nga ebyenja bya bbeeyi kati awo naffe bina baba bitunda tuba tukola loozi tebagula bivunda buvundizi ku mudaala ya mitwalo 4 teyandi bandi engine ebibuze ebyenyanja bibuze ebyenyanja teyandi bandi embeera omusolo guze kubanga nze wano wenkuyasisa tuwanzirako omusolo nabo jangu mu katale ka Kame market wetwogerera essaawa yakakati ebyenfuna nze nkola mu department ey'ebyennyanja essaawa zino empuuta ezo zibuze nnyo nti January tulakinga ebyennyanja bijja bitono olw'embeera y'ennyanja oba ekyukakyuka nsuubira okubeera nti era kukyukakyuka kw'amazzi okuleetera ebyennyanja ebyokubula oba olumu bigenda nabyo mu kuzaala ne tubeera nga tusafalinga n'obulamu obwo obw'okubeera nga onoonya empuuta n'otagifuna n'oginoonya nga woogifunye ate ogifunira mu bbeeyi nga ne gwogenda ogiguza omuguza naye agitwala ku mudaala ate naye n'asigala nga alaakinga bakasitoma oba ne bakasitoma be baalina nga balaakinga olw'ebbula lyabyo balaakinga ebyennyanja ebyo nti atwala butono ate nga buguze mu bbeeyi so tusaba n'amagye gatutawaanya nnyo ku mazzi obudde buno kusumbuyibwa amagye ne gakukubwa ku mazzi ne gakulinda mu kkubo ne gakukwatira mu kkubo ne gakulinda ne mu katale gy'obituusizza ate tebafaayo oba binene oba bitono kuba kati bo bafuuka babbi ba ku mazzi so si basirikale abakwasisa envuba embi wabula ababbi b'oku mazzi be batusindikira kyekiri mu kyo nti tusumbuyibwa ku mazzi ne mu butale gye tutunda ebyennyanja obulamu obwo ne tusigala nga tuli mu bbula ate n'akatono ke tufunye ne batugobaganya nako ne batusumbuwa naye ng'ebyenfuna bwe twogerera wano wonna bizibu ow'ennyaanya akaaba olw'omusana olw'ebbula lyazo n'awengege ajja kaaba ow'empuuta nkaabe owannakati n'abasigadde naye tusaba oba tulina kwekwasa Katonda mu byonna kuba mu byonna owatali Katonda tewali kyetuyinza kukola kwetuusaako kuba Katonda gwe tusigalidde okwekwasa mu buli kimu. Ntakwetaaga ki ekirala se